alien y'omuku yatuleeterwa okuvuma Bobi Wine. Yabaleetera atya ate? Yabaleetera atya okuvuma? Wobeera n'omuntu ye otuuka ekiseera n'osiriwala. Kati nze ono omwana abankubye simunenya. Kwa nange nalimba deka addicted nga ndibwe batunga ne alien ni wangamba ono mutte nso okutta. Abasajja bankuba tebaweza dakika 2 kwa ne piki bali baagala gitwala. Mu dakika 2 woto we wafaana. Teyali omu. Kubanga omuntu nga muyimiridde n'omuntu 50-50 nga muyimiridde buyimirizi tosobola kuba muntu n'azimba kubanga beyataddeyo gaadi. Basajja kati gwe kyomanya nataakiriza obulamu ne piki. Olaba yene nnyindo. Nagirabe wano yakutuse kano. Bayina empeta. Empeta ku mikono. Neno wano waliwo gundi. Lino liso lya ludonga likyavaamu omusaayi. Omusaayi ngalaba gonna mamyufu. Kati then ndabako ne kaati y'okuliiso wano wansi. Ezo zonna mpeta bankuba empeta naye lwakuba Katonda yagamba ofa oba tofa. Naye takwata liiso nejja wansi wano. Kubanga bankuba nakwata piki gaadi zonna zaali ku piki. Nebaka mu piki bwe bati. Ne bankuba wakyozolo ya mukama waffe waki wadduka ku fangoni. Alien alina ebibi bingi naye lwakuba mwe temukimanyi. Gwe mugende buli ghetto funa abaana ba ghetto kiba muntu shatempa yakyo kyabasinga agenda buli ghetto nabuuza abaana ba ghetto gwona agendako mu ghetto ja kumanya ebi alien byalina kubanga nga tuzze mazima mu ba ghetto yuti alien byatya atya fiki gazi amutya nyo kata mutya dabola bakuzina wadi oza wachi alien yalese costa zobuniganiga kati mugambe alien abana be Gaza bagambye bategeke match erugogo. Match etya? Fiki Gaza versus alien. Mulingi. Byangato. Golabo bagunagu alien ayinzo bekkereza. Kati gano ge majego Jajja Bamu. Kutwaliza muge gana maje gange ne Fiki Gaza agamu kuggo. Agamu kidirizamu. Kubanga fena tuli eki. Tetweli amunkwe. Kyomanya alien. Yayinza okwera bambuno ali waggulu muno saazi muno yeyongera kututumuka nefe nga mazima tu abayeyongera kukka tukola baka so kompimire mwawo kumbera y'obudde ng'obirabu otya omutujire ife gye tumulabira gwo muteeke w'omulaba alien tayongera kwambuka ayongera kukka gonze buli omulaba mpe ebyokulabirako kuba kati tubadde naawe mu lugendo wetwatandika twatambulanga akamotoka okalaba ke batema kali akebyuma nga tubeera mulabisa omwavu kifampa Jajja Bamu baba muyitiddeko champion Alafa ne Ligani motoka abantu bameka bana kati atambula nabo abantu bameka. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday okwanjula baby shower bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala traditional cakes n'ebika ebirala kosa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp kola order keke kutuukako yonna gy'owangaalira. Nkujjukiza gwe omulungi atulaba nti tuli ku Farukwa Sons batunda ebintu ebikozesebwa mu nnyumba byonna oyagala bibajje bitanda dining oyagala ntebe ennungi za class ziriko oyagala wardrobes ez'omulembe oba oyagala duvet bed covers ez'omulembe oyagala kibitanda bine bitagwamo bitagombe bitalumya mugongo byonna Farukwa Sons basangwa kibuye ku Ntebe Road bali opposite ne Petrosite okumpi ne Keti Motors genda obakubire kusima namba za simu ziri wansawo yogerako nabo jango lambule jango gule amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo so olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot so eri wansi eri parking lot eri mu basement leero tukoze size y'abantu 5 ngera erina capacity okuservinga ekizimbe kino kyonna nga kinaabeera waneeno ngera emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230 enamba ezo zonna
kweziri ku WhatsApp. Munnayuganda omulimi n'omulunzi atunda ebikozesebwa mu kulima n'okulonda buno obubaka bubwo anti bannaffe aba Afro Canada Business Initiative wamu ne Global Events Canada bakuteereddewo omwoleso ogutuumiddwa Agri Business Canada International Expo 2024 awo ku Queensburg Convention Center okuva ng'ennaku z'omwezi 10 okutuuka nga 11 August 2024 mugenda kubamu okwolesa ebikwata ku bulimi n'omulunzi eby'enjawulo emisomo egy'enjawulo okuyigiriza okukozesa ebyuma bikalimagezi mu kulima n'okulunda engeri y'okugaziyamu akataleko emitala w'amayanja wamu n'engeri y'okufuna zi international loans okwewandiisa n'okumanya ebisingawo genda ku website yaabwe eya www.afrocanada.net oba bakubire ku ssimu ezo. Omulungi atwaba okwetoola ensi yonna mugamba mutya bigenda bitya olwaleero tuli wano mu zigeto wetupoyedde n'ababi tuzze okubeera nga ate tubasalako batubuulire embeera vibe eri etya naddala nti mu babi mulimu ate eyakosebwa Jajja Bamu gwe mulengera wano mu mbeera gye mumulabamu. Jajja Bamu nze ntya okukutunula mu maaso amaaso agange manafu mukko buli we nkutunulamu nze amaziga gangu okujja kituufu naye nga Jajja Bamu ogamba otya? Ndi bulungi ssebo, ogamba otya ssebo? Ndi best nnyo. Wano tuliridda wa? Wano Gaza naye nga Gaza Portimo. Gaza Portimo. Gaza Portimo ebeera ki? Portimo guno omwalo. Gaza mwalo. Buli geto yonna bagiyita Gaza. Naye nga akatundu ke tuddemu kennyini bakayita Portimo kale gwe mwalo erinnya lya geto lituufu lyennyini Portimo. So wano we mubeera wano kiba kitya? Wano tuba waka tuba tukirinze nga tewali agambayo lwabansage kwenyera tabafe kukiringa mutuli basajja abakozi. Kati gano ge majeego Jajja Bamu okutwalizamu ge gana amagye gange ne fiki gas agamu ku ggo agamukiririzaamu kubanga ffena tuli eki tetweryamu nkwe nsobola okwawukana ku ndowooza y'ono ate kikiŋŋana mubonga kuba mwawukanyeeko. kakati kano kataaba kati wano nze kiba kitya nga kaleeta buleesi mukka nga kasikiramu wano ombuusa nga bukyali nyinza okukuba ate nenkusinga kankuba wano endi kakuba wano gati nze ni mukabi ate nemaana empiso muka ogufiiringa ati nenge gyenguulira nga weguntuukako era kentandise owuliramu kaawo kasinga womero akanywa akasika baaba bakakagenda mu biwoolo bye si bibyo kati nze wano nfuna ki? tolina kyofuna tolina kyenfuna? tolina yadde jasa oluba lunkulunkulu lw'abantu lwenjagala okuteekateekamu awo naye nga lize mpulira nga atandise okukafiiringa ndi kumpewo feeling nasoka kanywa mu mwana yenasoka kakwata bu nenkuba mukko jakuba muwali nga tumaliriza so wekiti wekiyimiridde yembera mubeere no nga mmwe kwegamba obulamu butambula nga yemuli. Yesebo. Okay, kirungi nnyo. Kati Jajja Bamu okusookera ddala omunnayuganda akulabe yabadde bakugoberera ku social media nga owaga ne batawaga ng'amanyi balaba mangi ojja otya okuba nti abasajja bakutuusizza ku kino? Muganda wange anti nasooka nenkugamba yawukana ku ndowooza otabeera mulabewo ate nze bise ebisinga n'okwogera ku kibanda mbeera nyina kyemwongerako naye mulimu ebintu bye nali nga ndaba ng'ate si bye ndaba mu kusooka ebintu byakyuka ku sayidi eri ewa kibanda byakyuka kubanga ffe newobuuza muganda wange ono kibanda yajjangawo n'apaakinga n'ajja mu geto n'akola ki? oyo mwana weno bamuyita n'apaatu bamuzaala wali waggulu yali sikiri mpampa jasi kubanga kidongo omu nekyefula mpa kivumbi nnyo segeera ng'owo otandikidde mu kuwanda nga tebannandabisa basooka kulabisa ono mudongo ne video tuziina ono bamukuba just muyita linnya ly'epaatu just muyita linnya ly'epaatu wali ku shero biki n'asindika budogo esimama budogo ibula naye nga ffena tuba tujja kukola ki nga bwe bagambye mpunera ttaka mu ttaka nange mbagamba kimuvu n'ettaka mu ttaka obusungu nga ndaba bungi nnyena ate ebintu ebimu bye bakola si birungi ffena tuli ba ghetto youth tubeerawo okwasaganyiza wamu kwekuuma segeera ne gwatakwasiza gwe mateeka alien skin si wa government ze simu agado wali gampa government simu kwasi wa mateeka
toza kukola kintu ekyo muntu tetuganye muno ffenna tuyinza okufuna obutakwatagana naye nga saaliwo emyezi 2 emabega nze ngenda mu nsenene ewala emasindi nenkagobamuko naye nina video gye nalaba nga ndi emasindi nempisa bubi eyoono nga bamulabisiza kuba bamugirayo zibating ne bamukuba just yamuyita buyisi linnya lye kati okuva olwo neneesikamu neŋamba olaba ono omwana bamuyisayo batyo olwofe nze era nagenda okukomawo nga bayiseewo emyezi emeka 2 era kibanda samu feeling era naye abadde nga akimanyi bamuliko nabo balabire ku bazaabeera nabo obudde buno bamuliko balina obukuumanyi kati sokompetiremu bano bonna galiko amagye galiyeni woberedde waliyeni bano mwaliko amagye galiyeni gayinza okuba si majege naye nga bali bamukkiririzaamu bali bamukkiririzaamu majegali neja sikuwagira fan kuwagira nyimba za muntu tano segera fetu bangako majegali yani fetu bere no potimo ya bali eno nga bamukkiririzaamu seganga nakati okubya oluyimba lukuteyo lukutaba niko segera ama mwana wa geto segera ate nga bya nono tano waffe segera kubanga n'obuuza bano yajja na parking angaawo nga jja eno nga tukima kali Jajja Bamu soko mbuli oloba kusanga oli kukinga amagye galiridda okutuusa wa soko veawo kati nze alien naye simuyisa mu maaso ne waliwo olunaku wena mukubira esimu nga wonkubidde nenkuyisaamu amaaso namukubira esimu nemugamba kibanda bwekiti ne bwekiti nga waliwo omuniga alina kyaŋŋambe mukola ki kibanda naŋŋamba tugenda bakuba engatto biki biki okitegeera tugenda bakuba engatto kiba ki obeera oyisiza mu soja amaaso eno mu ghetto oba ogenda engatto kwe kusamba oyo agenda sambibwa webale nnyo akukubamu ekigatto oba oyogerera ekigatto nakumale eno mu ghetto oba oyisiza mu muntu amaaso kati nze ate ngenda okulaba mwana kati jjukira nveeri eri mu nsenene zange enkomawo ngenda okulaba kunga kunga omumanyi oba omuwulira oyo avuma Bobi Wine mulaba neŋŋamba kibanda yatugamba omuliro tugusale alien yatugamba omuliro tugusale ate bana abaana bakyakuma omuliro tano ffe twegatta ku alien ebbanga twemwegattirako nga naye ayagala nnyo Bobi Wine mwamwegattirako era alien y'omuku yatuleeterwa okuvuma Bobi Wine yabaleetera atya ate yabaleetera atya okuvuma wobeera n'omuntu otuuka ekiseera n'osiriwala nga bwe kyagamba okola ki okola bukozi ne wagamba okutta omuntu ng'osoba omutta ng'olina omuntu ng'olina omuntu oyo mubeerako buli kanaku kati nze ono omwana abankubye simunenya kubanga nange nali mbaddeko addicted nga ndi bwe batunga ne alien niwaŋŋamba ono mutta ensobola okutta ku lulwe mu biseera biringa webali nnyo walinga omuliko nnyo anti kati olaba buli wosemberera ennyo omuntu oshegera ono gwobeera osemberedde ate ng'olaba oli wadde wali omwagala nga tomusobola mutuukako ate nga gwono omusemberedde kitegeeza ono omaliriza olina kgenda nakyono webale nnyo ate naye ebbango ng'aliwanise okitegeera awo ne muva mu Kyagulanyi webale nnyo nekisooka nti tuva mu Kyagulanyi naye Bobi Wine alina abaana balabira ewala nze neewuunyana nnyo kubanga bo bakula mangu ne bakulaba nga ovudde ku mulamwa okitegeera bo basookayo okukola ki okalaba abamu nga temunnakiraba nga tetunakubuuka nze ebintu waliwo kibanda bye yakola ng'emyaka gye tasaana nabikola bitya ogamba kibanda kyawo omanyi bakibanda katulina alien skin waliwo ebintu byakola emyaka kale ebintu alien skin byakola nga nawe niwo bamuvubuka kyekiringa wona agula ennyonyi n'ogipakinga ne bagamba netugamba we waliyo abamuli emabega nze asaawa zino neewuunya abamwepimamu abamusemberera okumpi mbuno bagamutuukako mukubangatto atuukikako pepper spray toziraba pepper spray yagifuuye tebyabadde propaganda ebera mu jacket ye wano pepper spray akyayagala na bodyguard kati nyini kati oba oyagala okakasa mu alien Bobi Wine ajja mu ghetto ne waba yekka n'alien mugamba agendeko mu ghetto emu yokka ngali yekka badde manya abeera mu ghetto
abera mu kizungu waliyo ghetto ngojeko mu kizungu ngenda okulaba mbadde nti gana amajje gonna gayina gava mu ghetto kitegeeza abera ali mu nkima mu kizungu waliyo miti wabera kati nsobola okusomera alien tusoma kinene alien asoma kindi kati nsobola okusomera abaana bamubeera ku kido edi abayo kemusomera abaniga bamubeera ku kido nga tewali ava makindi talinayo wadde n'omuntu ayo ni fiiki omanyi gyabeera ayo ni fiiki olaba eri ku lubiri ku lubiri eri emenga beeri emengo eri ibula kabadiya yava luddawa ibula muganda wa kimu bava eno gundi nankulabye kati owokusatu malala omumanyi malala ava luddawa kikintale owokuna Kelementi okujako Kelementi yabera Kelementi yes bodyguard kubanga chali waffe wenu Kelementi ye chali wamu abo na wachali waffe mulambala kwa mwana jasi ali naye yabuba mu bubi nagenda kukeriki side mbineka 5 waffe 5 waffe ekitegeeza abantu asinga obuzimbu ina kwali yeni naye abamu abali ku nkambi yo tembalina akubuzibu tewali munega gwe tulinako obuzibu eyo kati abayanga mudoge yankubye yakava wano mu kisenyi kali wagulu mukakajeri oshegera ye yakubye kubanga olaba nze okunkuba just ba nekika pisha baje kika masa ate nange sibe nali konze mu kibugo so okumanya mangu muno yenze changu nnyo kubanga element yange erika akasunsu wagulu ayi nawe ngo omuntu kali changu okumanya nti oyo bamu so awe batene bakukiika eggaali kati nali olaba bus terminal wano ngokirira ku bus ku link wa wabera abana basinga okubwe bulagalagala mbalaba kati jukira waliwo mafuta bali wagulawo kirire wote ogwe ku hamu wano kati bano bayanga mudogo regulo wabera bakanoonya mu kusawa 3 ate nze nali ndi mu kunyuka kati ngende okulaba jukira nzija bana abana mbakubire ngombe banvire mu kubo sayina ko musabaze nga ndi ku pichi bwenti ndo kulabira banku olaba yene nyendo najirayo wano yakutuse kano bayine empeta ku mikono neno wano waliwo gundi lineliso lya ludonga likyavaamu omusayi ngalaba gonna mamyufu kati then ndabako ne kati y'okuliiso wano wansi ezo zonna mpeta banku empeta naye lwakuba Katonda yagamba ofu batofa naye takwata liiso nejja wansi wano kubanga bankubaye nakwata pichi gaadi zonna zaali ku pichi nebaka mu pichi bwe bati ne bankuba wakyozolo ya mukama waffe wakiwadduka ku fangoni nekikubya kwanze namwawukanako namugamba akiwana nkwawukanyeko bamugamba mullo nogamba nkutadde kati bano abaana okwagala okulaga muno bo bakola mukama wabeera ne bamulaga muno ddala bakola bali ku mulimu awo kwe kulumba nego wali mu kugamba kibanda nkwawukanye ndowooza tebibazole ye ago simateeka bwe tulina gavumenti ago simateeka gatya ago simateeka ali ensikinsi akwasaganyiza amateeka agugaba amateeka kutwalya amateeka mu ngalo twalya amateeka mu ngalo 5 kakati wano wendayo we basaze empeta yasalawo ne wano ennyindo we yakutuse kati wano amaaso gwe twagala bidde nga gazimbye kyekyagazimbiza ggo abasajja bankuba tebaweza dakika 2 kuba ne pichi bali bagala gitwala nezugu bali bagala bakubire mu dakika 2 woto we wafaana teyali omu kubanga omuntu nga muyimiride n'omuntu 50-50 nga muyimiride buyimirizi tosobola kuba muntu nazimba kubanga abe yataddeyo gaadi basajja kati gwe kyomanya nataakiriza obulamu ne pichi n'obisigaza kubanga bojjukira baali bakagobamu ate bo baali bandabye dda kubanga bagamba ne pichi tugimujjemu balina kiwaji gye batambulirako ogambe baba bakola baba mukola ate bamala ne bakola n'eri ku gaadi kati wataasa pichi ate pichi gye nataasa kati olwamala ate bo ne bavuga ne bagenda senze netwala ku poliisi senze netwala mu ddwaliro lwakuba abantu abali awo kyobamu n'okola erinnya kiba kirungi abali amwe obugetu baali bamanyi ne bagamba komanda mudogo era ku mudogo namugambirawo kati mudogo munkubira ki nabano komanda mudogo Jajja Bamu ali waka omusajja waffe omukubira ki gwe yali naye namugamba mwana twandirinnye mangu ne tukola ki ne tudduka bagenda tukwata ne babuuka nga balina obukugu
Mudachika bili omuyaya. Mudachika mbagikubira muganda. Mudachika second bagikubira. Wewe bakayo gwe nogwayo. Nokulaba. Ngankulabye okulako bulabye. Olabako bulabi nogwayo. Nogwayo. No luyiro kwebasa muganda. Nogwa wali nogwayo. Nga biralamu. Twabyo omusajja gwe bakubye n'atagala wano ku gundi kuzina awards yambadde red. Nagwa ku ttaka. Yayinza n'okuba yalabyeko. Wamu neno mu ghetto. Mu ghetto fete tuzoleya ne kabakana katobwe kati. Kaso okusuula ghetto tozoleya. Ghetto tubazoleya. Kati engeri gye wabategeera. Ku saidi y'amateeka wabaloopa. Nga omanyi poliisi ya Uganda ekiro ekyo bantu amuddwaliro ne banteeka kompisa banteeka kwano kakanula ne bantu ba poliisi okwa statement kubanga picha ali ku poliisi kubanga picha emaze nakumeka bili ku poliisi ningera nenkwa statement enkera nenza ku poliisi nani nenkwa statement endala era ne reference in charge irina wakwangi yese wakasigirese nimbaloopa nengenda okulaba ate ekiromba ndi ku live yanga mudogo nga ali mukwewa n'awagagamba bakadama muntereko sente baterekani yanga mudogo ngata ali ku simu yomu nga bali kufangoni tubakutereko sente ate nga zaki ati muno yakoze omulimu yakukubye mu ngeri gye wali ofaananamu eyo ova bamwata abayita ku mateeka ga ghetto kati nga bakomanda mudogo olaba omuntu nze ne bali nkute ne bantu akufangoni aliyeni yani ngambye ekintu eki nambuuza omumanja ki etwogera nga abantu abaki abakulu kubanga buli muntu yenna nga yawukanye ku magye basooka ne bamukwata balina erifosi gye baleeta ne bamukwata noyandize n'abaniga nga bana ne bagamba gwe tukutwala ku fango tetwagala kulwana naawe naye tukutwala ng'omuntu ne piki otukutwala nayo we nandi balwanyisiza bandikoze ekikola ki ekiddako ng'olanye okukiriziganyiza nawe webale nnyo segeera ne bagamba gwe olina emisango gyo tugende gigwera ku ki kufangoni okusinga okukuwaamu neera mu ghetto si bwebito ebiba bwebiba nti mu ghetto ayawukana tebamukwata bukwasa okugjako nga aganye omukuba entandaalo ozoleya ng'oganye nga bagenda kukiddako kati tutunule ku saidi yo ogamba aliyeni nti mbitadde fangoni ekimala kale ate amangu ago n'osalirawo ne weegatta ku fiiki Gaza rapid wafe kuvadda fiiki bamuzadde kuno yaŋŋamba ate afuga zonna kato yonna mwali ate ffenna nga otwaba wano eno tubadde nga bawamu okujjako waliwo eyeetwa muno ye yasukkulumamuko n'atuyitako munnanga yagala tumusinze osegeera aliyeni yeetwa muno yakola ki agala tumusinze aliyeni naye tetugenda kukola ki kumusinza kubanga yatwetaagako waliwo yatuuka nga twetaagako kko nga beetazaki anti lirako okuzimba ejje eryo okuzimba bageto wetu bakukkirizeemu oba olina obbakakasa si ndongo yokka kyogambe ebbanga lyembadde ne alien nze sekwata nko mu kamera sikwata badde nga sikwata content ye naye nga tomanyi muno mbeera naye nga mukimanyi ate nga mukumanya ng'okola ate ebisalawo otujjukira kyenkugambye wali ku kivulu nga abantu t-shirt ze balaba Bamu yazireeta okitegeera kati olaba nze natuuse neŋŋamba muno alien mwawukanyeeko era mba mwawukanyeeko naye nga mazima maze okukola ki ogalaba nga we yagamba muno ye Promax abatafugika ati ffe twamugamba oba tofugika ffe ttaano olaba omuteekayo ttaano naffe twasurvive twasaddaaka bingi kati obadde omanyi buli gundi zonna drive gye navuga ebivulu byonna tebampawadde n'amafuta drive ze wakolako tenavuga tebampawadde n'amafuta ebyaddala byonna bye wakola ku booda yo n'ababooda abakwegattangako awo byonna mwakola just kunyumirwamu aliyeni alina ebibi bingi naye lwakuba temukimanyi gwe mugende buli ghetto gwe funa abaana ba ghetto kiba muntu oshatempa yakyekyo kyabasinga agenda buli ghetto n'abuuza abaana ba ghetto gwona agendako mu ghetto ojja kumanya ebi aliyeni byalina ekirungi ekiriwo nti ate we tubasalako eno biggwa tekugamba atazoleya temumuzoleya okuleka oyo azoleya webale nnyo azoleya mukube baati yakuba ebbaati nebbaati ndiwulira mwana alina ebbaati abasajja babaati kwegali kati bukomanda mudogo bo bugaterako empeta simanyi bannaye
lino lyetaaga mpeta ate liri biralamu kati tutulya incidence eno yabaddewo bamala okukuba video tuziraba awo Fiki Gaza akunyiga ebiwundu ate nga juga Fiki Gaza yagamba oyinako kiriwo ekitiye okuva dda naliwe Gaza naye Fiki Gaza nali nve Gaza nemugamba Fiki Gaza mwana nze nva mu ghetto naye yaŋŋamba oline alien atoli nange tekisoboka segera nagamba mwana nsose kenkutemukko soko gende olaba omusajja nakuyisaamu nagamba oli aba amazima olikwaki olikomawo nengera wetwesanga mu kkubo nga mbongako ku Gaza okitegeera kuba kyaliwo kuba kasamukola zivizo zikwaki zitiisa nate nga mbeera ku Fangoni ndaba bazoleya nnyo Gaza oli ku Fangoni okay ate Fiki Gaza yabalaba tebikola ki tebiggwa kubanga nga tuzze mazima mu bageto yuti alien byatya atya Fiki Gaza amutya nnyo kata mutya olaba kuzina wadi olowooza waki alien yaleese costa z'obuniganiga omanye bya geto abaana ba geto baagala nnyo defeat kakiriwo ekike mukole bwe muti mugenda kati mugambe alien abaana be Gaza bagambye bategeke match erugogo match etya Fiki Gaza versus alien mulingi byangatto golabo bagunagu alien ayinza obekkereza engatto n'ebikonde kwegamba mwe musabye match ati kati bali tubayimbya ate tetubajja mu kuyimba anti tetubajja mu kuyimba kisoboka kati babula kituse kumutenya ndi basoke bekube namu nga mwete mubiyingiddemu okuba bwe kubya kikuba amaaso abeerawo nga Bobi Wine n'abeerawo nga ye mujulizo Shegera yakutamu kwesuudiya mwe nga temukiyingiddemu naye baba nga mwefuze eddiro lya zina awards Gaza ino kubeerako rapid kati bakuba waliwo enjogera ya Fiki Gaza nti waliwo statement gyakozesa kati gwe wamulopera bulopezi nti embeera yeno gye bantaddeko kati alien agenda okunkubanga nasala ddiro nkolya Fiki Gaza nebakuba namugamba omanyi kyankubya kubanga nze olaba ndi wano neera ku Fangoni nina bankubira amasimu wano woli so okubeera ng'oli wano esebo nga bakubira amasimu eyo ne bagamba leero tugenda bwe bati ne bati embeera egenda tuukawo bweti ne bweti lwaki bakikoli anti kati ekiriwo kyaliwo ekiti namugamba bwe nti alien namugamba alien otambula n'emmotoka ezitaka wansi za wameka wataano nemugamba otambula n'abaniga bataka wansi bameka 15 nemugamba naye gwe oba otulaba otuyita basiru nemugamba kati nengamba kati nemala nengamba Fiki Gaza togeza newegeaganya ku alien kino ekintu tukiraba waje kijja okuggwera nemugamba oba oyina emmotoka emu Fiki Gaza gyoba okozesa ogenda okuba ebivulu byo nemugamba toleeta ndala lwaki nemugamba alien alina abamuli emabega olemedde ku kintu kya alien alina abamuli emabega Jajja Bamu lwaki okirabawo oti nze nyina ebintu byendaba nga tesinza nabigamba mu kamera gwe byolaba nga gwe nze byendaba manyi mwana fe abamu oyinza okundaba ng'omudongo naye nga nze nengererako ewala mwana ku byolabye ng'oli ku Fangoni n'ebyo byolaba ng'oli wabbali olaba nga aliko abamuli emabega nengerera nnyo ewala okitegeera ate mulimu nebyeyakola neŋŋamba kiba ndasobola okupaakinga awo ennyonyi kano mulimu ebintu byogamba awo noddogo zisezo sente natuuka zifuna zalina kati sente nyingi nnyo amaanyi akyalina mangi nze alien simunooma kubanga nze ndi muvuzi wa piki ate piki yange sigama muno yaki sula motos yangulira piki yange sula motos yagingulira kubanga era muzeeyi sula motos yankubidde nasooka okumpa sente z'eddwaliro yampadde emitwalo 10 ena kyangaseeko nze alien simunooma abafu ababoda tetwagala muno omuntu omufunako bugagga nze okusooka kuba nekyali wange nenvuga amafuta nengenda e Masaka nenkomawo nga tolina kyompadde nga ndi kyaliwo ogenda kukola drive oli kyaliwe webale nnyo ne lwakuba
yefuula muno ye alinga oba Katonda. Kati wano ku byabaddewo okuzina tugambe nti omusajja wano aba atandise okuwoolera fiiki ku kye bakukola kati babe ebyaddala fiiki Gaza bo baba fangoni boy lwakuba balina ennyimba nnyingi bo balabanga abakabi naye nga eno ku ground mu kulwana tebasobola Alien tazimbangako muno yazimba amajja amalwanyi abo baana bonna bava wala nga we nkusomedde ebitundu bye bavaamu kati nga ne baana bakumi ba Bobi bennyini abamubeerako nga bamubeerako lwakuba biseera byalinamu akaki nga tebanamubuuka Alien akozesa ssente ate ayagala nnyo omupya okusinga omukadde osobola okujja n'akwokya emitwalo 2 mukadde ne bamuwaga mu kitundu ng'ate yabadde ajja yakozeseza boda ya 5 n'okuddayo agenda akozesa boda ya 5 nga g'omukadde olyawo olaba abaana babinuma tasobola mugamba lwakubanga bo oba omanyi obeera nnyo ku muntu atuuka n'akuloga ng'omuliko nnyo ate abayaye babaloga kati abaana bonna abaana bamubeerako saa zino balina okuba nga balina piki mpya zibajaaji nga tebakwana naye buli kanakunga ekyebiri bakifuna banga alina togenda kuuma muyimbi 5 kulaba ebyadda nze ndi ghetto youth kulaba naye nze sijja kulimba mbuno simanya njagala sente ku fiiki njagala kukya wemba nkola emirimu gyo osobola okuntiyako kaddata k'omwezi ng'okola nga nkolera gwe nga media yange njiwadde gwe nkolera gwe ntera ku data omwezi ebisigadde nze n'otampa ssente zo gwoza omwezi nkozesa data wa sente kajasi emitwalo 3 giba gimmala tamu ne bugenda maaso webale nnyo waliwo abendalaba bakunenya ekyokubeera nti olwava okuva eno ate ekikopo n'ekikubanga ate olabisaba eno mboba wali badde osirika busirisi balina sirika busirisi kati lindako kati gwe kyowagala ogamba buno nejeno mu ghetto nengende wa Alien okuva eno mu ghetto tuke wa Alien era waliwo ekyakutwale wa Alien kati olaba gwe kyomanya Alien yayinza okweraba mbuno ali waggulu mbuno saazi mbuno yayongera kututumuka nefe nga mazima twaba yayongera kukka tukolabaka soko mpimire mwawo kumbera y'obudde ng'obiraba otya omutujire life gye tumulabira gwe omuteeke w'omulaba Alien tayongera kwambuka yongera kukka gonze buli w'omulaba mpe ebyokulabirako kuba kati tubadde naawe mu lugendo wetwatandika twatambulanga akamotoka okalaba ke batema kali akebyuma nga tubeera mulabisa omwavu kifampa Jajja Bamu baba muyitiddeko champion Alafa ne Ligani motoka abantu bameka bana kati atambula nabo abantu bameka bakamaye bajja kutuuka mugamba tokyaswana kugenda mu ghetto nga muli babiri n'okunganya lusaganda lw'abavubuka yatoyita mu ghetto ne Jajja Bamu bakamabe be baani abo alina bamuli emabega ajja bakubuulira bagamba kugambe bugambi muno muwozi project Jajja Bamu kati nze nkubuulira nti omusajja talangirirangako kale ffe twamaze dde twatunulawo ne tumulaba mulangiridde omusajja ngamba twesembereranga Alien ali Amudi basi papa bali bamaanyi kadogo ke kamwe ajja kulabako fike twagalako katufatayo nafo Alien omulaba ali Amudi byanze newunya abantu abamusemberera segede yeso amusemberera Alien gwanga damba akola atya Alien nze newunya bamu ekiika nze kyowa muno wabagenda muno simanga kuba nze sibeerayo kati Jajja Bamu omanyi oli 2 olimu obukulembeze olwaliro mu kifaananyi kyenkulabiramu ate ekirala tekikujjako nti oli wa ghetto bulamu bwa busigala butambula kati wano bwe tutuuse nga byakwekuba bbaati kigatto tugenda kukola tutya kuba ugambe kale nti sayidi eri waliyo abali emabega kati kenkubulire kiri bwe kiti
bano abana twagala balwane bana bali ku alien obuzibu tebuli ku ye obuzibu buli wakati wa alien skin ne fiki Gaza olaba nze nabyo interview nga bagenze ku BBS alien okusindika sikke chozenike fiki Gaza temuyita musiru segera kyogamba muno sindise sikke muno kyogamba muno fabe Gaza tuli basiru guba teguggwa fiki Gaza si mudongo nnyo kutuuka muno simanga sikabi mali obadinange babunkola kombimanyi twayi kyesitamanyi kufango kabadi ako kabadi yalabanga omunene nnyo muno tasobola kutuukira fiki guba teguggwa waliwo tubeereeyo nga tulaba ebifaananyi tugamba mwana obulamu tebugende wano nga ndaba boyi ekintu kigenze ku level ndala nnyo kati abanze nze ni muvuzi wa boda nze kyekyenetagisa kujja muno simanya ngonzite nze obulamu bwonna ntambulira mu bidduuka basobola okunkuba ebima wali kusawo ya kweni nze newuunya omuntu agamba muno agenda kulabisa Jajja Bamu ng'omanyi abakandabisa mu ghetto nze bankubye ku lwa alien naye nga simuwaabira abaniga nga bandabisa nebakubamu awo nga simukubira kubanga ajja kunsekerera kwanze waliwo kyali wange mukufango nigwe babbako piki gwe bayitawo ni fiiki nemugamba bakusekerera walaba entusekera gye bakusekereramu nze simukuba muno mukuba mugamba byaddala ng'ate byaliyo tebayinza kubbako kyaliwo kidduka n'omusekerera oba tomalaayo yali alina kukwata bukwasi mu nsawo najjayo miliyoni 2 nazimutawo namugamba genda weetereze kubanga era Alifiki yagamba nga akyali ku bandi ya Kenzo singa bamugulidde dda piki empya eri singa yabulira ku Kenzo singa yabulira ng'ali ku Kenzo singa bamugulira dda piki eki empya webale nnyo omuntu okubeera ku muyimbi 5 tekayo bulamu bwabo abaana nze natambulako n'ekibanda emirundi 2 nenze nalaba nga 5 oba osaddase bulamu kubanga mumwe kayumba mumuteerawo omubiri ye naayingira kubanga alien tasobola kujja ku ground kulwana tasobola kulwana ate asobola okulwana amanyi okulwana naawe musajja ng'ayimiridde gwe nga ndaba wano mwenna ndaba abasinga omubiri talina byo omubiri atusinga mula kwenda tusingamu akasente byabeeramu ebyo kubeeramu ebyo era wamusa ne mukuba ekigatto kyange yeebakayo oyo naye omubiri bibeera bipawuda byanywa nawe bipawuda ebyo byanywa ndegwe kati alien simukubi tanyo takozesa nnyo byo otegede alien takozesa nnyo byo alien tanya nnyo njaga alien musajja tamalaayo manyi batamalayo akasente akalina alien sente azina ezaddala kati nze soogera muno numi 5 ngenda mu ghetto ne bankabirira wawe nagenze wali eri yalinga akolera yajjawo mashini 2 ng'agenda okufuweeza emmotoka ze zagamba zeyakagula bategegana emitwalo 6 n'asaswa kameka naga 3 n'agamba agalumye wa mashini kyogamba ogwo guba guggwa nera munooma tanonza mpita mu ghetto ne banakola Jajja Bamu ng'akuba obukubi omusajja sikuba bukubi tanonza njogera ddala kati akubira oyo gwe yagamba gwe bategeragana naye gwe bategeragana naye ezo mashini ozipangisa ofuweeza emmotoka z'ayina osegeera zize twalaba eziriko ebibumbula bya poliisi eziriko ebibumbula bya poliisi z'ayina kati ebya military asasula omusajja gwe yajjako mashini nze sibimanyi naye nze 5 nze mbeera wakama wene gantuukako musajjawo tumubanja kino yakola bwati ne bwati naye buli avaayo nga muwanda nnyo Jajja Bamu si byakuwanda bino nze siwanda njogeza mazima kati tudde ku mbeerayo essaawa eno wakubwa ekyo tekikyaliko kubuuza kati oyita otya mu mbeera eno ey'okwejjanjaba embeera y'okwejjanjaba kuba mpuliddeko Sula Motors yanyamba Fiki Gaza yanyamba yansasulirako biru y'eddwaliro abaana balinayo piki oba munene enkofiira saagala gijja ku mutwe obulamu bwange obusigalidde sigenda kugijja ku mutwe kubanga nagenda ku poliisi okuwaaba naye ninga ataawaaba
polisi yennyini eyagala oteekemu emitwalo nga 2 oba 3 manyi lwaki polisi e Uganda teriiyo nze nagenze okola olaba mulimu emisango e Uganda mulimu omusango batuusa ku muntu kati kyetaaga munyo polisi kubuuza ng'erina kunoonya oyo gwe bakutuusizaako kyabadde kitya kyogamba Jajja Bamu. So mwene ensonga temuli mu mateeka polisi tena weyambidde. Polisi teyanyambye. Bakugambye batya? Nagenda polisi ninkola statement nga bankumi nga sawa nakola amaaso gazimbye. Nimala okukola statement ze bantu bamulubi bafiki Gaza gye nasula nze seebaka ekiro kirambya ttaano naye mpaga buwazi video waziraba nga mpaga. Nakulabaawo. Ku makyo lwakira ne tuwaga ne mpaga. Mba nchawaga swa moto zinankuya nangamba jangu wagenze mudwani mugasi nagenda anko nampo obuyambi zegera fiki Gaza nampo obuyambi kwa fiki te yasula yali agenze katua na komaona ngamba genda mudwaliro nayongera ku biri edwaliro abana be ni UP ne bankubira kuba nali na mala okusala eddiiro ne bampo obuyambi ngenda ku police enkera ngamba basirikale kese tusewa ne badamu ne bankozesa statement tekiriwo polisi ya Uganda bakola ipapula ne bagamba genda kudwalira polisi nogenda ne bakujjako emitwalo 2 ne bakugira bwe bati ne bakujjako statement nobizaako ku polisi ebbanga ne bakumanga bakutambuza oli muteeka mu ssente n'okujja patwo ku polisi yennyini yeetaaga emitwalo 10 obatwala ate ng'osobola batwala mu kifo ekyo ne bagamba omuntu gwagala takola ki tabeera wano bwe kyeba muno lwaki abaana ba geto balaba nnyo alieni ng'ali ku ground ne bamulabisiza ku ground kubanga ebya geto biggwera mu ki nze reference njirina naye polisi teyanyambye nze newunya mu bapresenta bageraganya Bobi Wine ku alieni oli agoba kintu kinene naawe okimanyi otegeera oli Uganda tewali muyimbi gwe bamugeraageranyako ye yava ku ebyo Bobi Wine musajja mugagga nnyo nakera enkya nagenda mu America nagamba tadda Uganda otegeera abaanyi yaffe abaana ba geto kati amayirungi gaago bagajje ku bantu bakyasobola galima amayirungi muno bagataddeko emisolo gwaba ekyo kino nawe kikkirizamu amannya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okw'enjawulo so olwaleero tuli wano eno nga tuli nkola biodigester ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot so eri wansi eri parking lot eri mu basement leero tukozesa size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera wano eno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230 enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp